Omuntu owokutaano awonye Ssiriimu. Abasawo abakugu bannassaayansi balangiridde. Breakthrough that adds to the years and decades of research that has been done to find a cure for HIV. In this particular case, this was a 53-year-old male who had been previously diagnosed with HIV. In 2011, he was unfortunately diagnosed with leukemia, for which he was given chemotherapy and a stem cell transplant. Now, what's important about this case is that his stem cell transplant came from a donor who was naturally resistant against HIV. Many may not know, but there's a small percentage of the population that don't have the receptors needed for HIV to bind and cause infection. And after that transplant, this patient then began to develop new and healthy cells. And as you said, since 2018, he has not needed any HIV medication or treatment and has been continuously tested. And there have been no detectable signs of the HIV virus, which is this is what makes it a remarkable and a breakthrough. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyabasafama Radio Uganda munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala webalire ddala tojjangaoko ate gwe munaffe agabanako n'omulala njagala okugamba tetusiima bya nsuso sirema munaffe okujjukiza okusubscribinga gw'atanaba okusubscribinga mu ngeri y'emu bw'omala okusubscribinga kusaba okonene mu kaddaako kasobole ng'okutemyako buli lwe tubaako kye tutaddeyo sobola okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe nze emi April Nakawombe era ng'ewatali kumala budde tusimbudde. Abasawo abakugu bannassaayansi balangiridde omuntu owokutaano awonye Ssiriimu. Okusinziira ku Dr. Kavia Sath omukugu mu kujjanjaba endwadde ya kookolo omusajja omugirimaani ng'atemera mu gy'obukulu 53 alangiriddwa nti awonye Mukenenya era nga bwakebereddwa mu mubiri gwe temusangiddwamu yadde ettondo lya Ssiriimu. Newankubadde ng'omusajja ono omugirimaani ebbanga ddene abadde ku ddagala oluvannyuma lw'akawuka ka Mukenenya okumusena wabula akawuka kagenda kakenderera ddala mu mubiri gwe era mu mwaka 2019 okusinziira ku bakugu yakeberebwa nga mu mubiri gwe temukyalimu Ssiriimu. Kyokka abasawo ensonga eno tebaagipapira nga baagala bakakase oba nga ddala yali awonye. Wabula omugirimaani ono myaka 53 ye mu mwaka 2019 kasita amawulire g'okuba ntakyalina kawuka olwamugwa mu matu awo oyakoma okumira eddagala musajja wattu n'abyeviirako ndowooza yatwala okukkiriza ate oba ne Katonda yatugamba nti singa tubeera n'okukkiriza okutono waakiri okwenkana akaweke ka kalidaali tunaalagiranga olusozi nti vaawo genda wali nalwo ne lukikola. Munnange sikurisa eyo ono abasawo bwe baamala okukamutema nti yali takyalina Ssiriimu mu mwaka 2019 naye n'atwala okukkiriza kati gibadde giweza emyaka wagindaba ena nga takomba ku kye bayita kerenda. Bw'atyo bwazzeeyo mu ddwaliro abasawo ne baddamu okumukebera ne bakakasa nti ddala Ssiriimu yawona mu musajja ono. Teweerabira nti mu kaseera kano abantu obukadde 38 mu emitwalo 40 n'okusoba okwetooloola ensi yonna balina Ssiriimu. Wabula abasawo bagamba nti kati bakola butaweera okulaba ng'eddagala eririwo ery'omulembe guno lisobola okwebasa akawuka era ku nkomerero ne kayitirayo ne kakkirira ekaganga okusingako okukkiriza omuntu ekaganga. Mu ngeri y'emu bagamba nti bakola butaweera okulaba ng'era bafunira ddala eddagala erisobola okutangira oba okuziyiza Mukenenya. Bino we bijjidde ng'abasawo bano baakakasa dde abantu abalala 4 okuwona Mukenenya. Ku bano kuliko Timoseewo oba Timothy Ray Brown aguno nga ge mannya ge ng'awona Ssiriimu mu mwaka 2009. Nga waliwo n'abalala abatatuukiriziddwa mannya okuva e London mu Bungereza ne New York mu America nga bano bawona Ssiriimu mu mwaka 2019 ne mu mwaka 2022. Okusinziira ku basawo abakugu ekimu ku kisinze okubayamba ennyo okuwonya Ssiriimu y'enkola eyitibwa stem cell transplant. Nga mweno basimbuliza emisuwa gy'omusaayi egibeera gyayonoonebwa oba egibeera gyafa ne bagisikiza emisuwa emiramu okuva mu musaayi oba mu busonyo. Ebyo nno bwe bityo bwe biri.
go nno mawulire malungi oba oli awo gye bujja omwana w'omuntu Ssiriimu anaamulinnya ku nfeete. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Webalire ddala tojjangaoko. Nze Emily April Nakawombo. 88.8 CBS FM.